nange nayeganyizanga mpangudde banaba yawangudde mu box nayajaganye naye temuvuma abantu temulumba abantu ebivumo bisusa obungi ndebaza nyo bannamawulire okuwa obudde ekintu kino ate n'omulamuzi omupya ruling yagiwadde amala kulya saidi zombi ye is a nabeta wakuba akanyumya akalungi kyetwamutaddeko ku PO yaffe amazina akkiriza kyekalungu tugende gye twatukola ki tubalira tagaanye kutakiza buletawa Masaka ekyo nakyo kirungi ate kijja kuba president ey'amaanyi biza bye bisinga obulungi waliwo ekirala it's their own submission that the boxes are intact and for me I respect the court's decision but at least my happiness is that that his worship now, the chief magistrate, has accepted the recount to be taken in Kalungu, where we are objecting under the PO. My only prayer is that people of Kalungu kindly keep calm, avoid abusive language, don't attack anyone, because at any time, someone will be determined. I have been in the parliament, I know the rules of parliament, and I know my record of parliament. It might be a form of comparison after the decision is taken after looking at the votes in the box. These laws were put in place to be respected by individuals like us. So I think let us wait for Friday, kindly be around, be peaceful, and at the end of the day, one side will jubilate. But what I'm requesting you, kindly, desist it from abusing people. I have abusive words, I have abusive language on my phone, and I have statements I've made. My statements I've made have been a rebuttal to what has been said to me. But kindly let us, because at the end of the day, if I win, he will, Semakula I will be his representative. If he wins me in the box, I will remain his only representative. Positive for the record, eno ye recount application mu ggwanga lyonna esoose okuwulirwa era esoose okukkirizibwa. Ndi musanyufu nnyo okubanga kooti ekkiriza okusaba kwaffe era ntwala omukisa guno okwebaza legal team yange ekuliddwa omuyivu ennyo Ambrose Tibyasa ne ttiimu ya Beka Sekanjako, Waswa Joseph n'abalala besobola kunnyonnyola kati. Bannakalungu mbasuubiza nti essaawa ya leero mugenda kutegeera omuntu omutuufu gwe mwalonda oluvannyuma lw'okuba nti nze neekenneenya butya mwami Sewungu bwe yabba obululu bwaffe. Obululu Sewungu bwe baamusomera si bwe buli mu box. Era omukisa gwokka gwe nali njagala mu kkooti kukkiriza kubikkula bululu obwo bannakalungu bategeere butya bulijjo mwami Sewungu bw'ajja awangula. Nkakasa mwami Sewungu alabika yawangula kalulu ka 2011 obulala bwonna abadde abba bubbe naye ku luno namulakidde. Namugamba namusuubiza nti yenze ekirooto kyagenda okuva mu nsi nga tategedde ekyo kitegeeza era olwaleero agenda kubitegeeza. Olunaku lwokutaano lunaagenda okuziba nga Kalungu erina memba parliament gwe yalonda. Ogenda kumotya boxi zino okulwaleero n'enkya okuva lwe baalangirira obululu buno nze nsula kakiiko ka byakulonda ne ttiimu yange y'abalonzi 200 era nvudde kakiiko ka byakulonda e Kalungu okujja wano. Teri ayinza kukwata ku bululu, teri ajja kukwata ku boxi. Kakabe kawuka nga kagenda ku boxi erimu obululu nako tujja kalaba tukakoleko obulabe era tekajja kusucceedinga. Singa wesanganga ebiriwo bye bibaddewo kyenjagala okutegeeza nti e Kalungu waliyo kooti naye ey'omulamuzi w'eddaala erisooka kiba sande agadde kukozesa lulimi lubanga luweebwa naye kubanga kubuzaabuza bw'otegeeza omuntu wano nti e Kalungu waliyo kooti eya chief magistrate nga tokimanyi tewaliyo chief magistrate ng'okimanyi tewaliyo registrar ya chief magistrate era nga tewaliyo awulira misango kuva Kalungu nga chief magistrate emisango gyonna that if this honorable court were not to hear this application, there would be no other court to hear this application, since there is none that is in existence. It is also our humble submission, Your Honor, that if this honorable court were to decline its jurisdiction,
by reason of statutory instrument number 11 of 2024, by reason of statutory instrument number 11 of 2024, it would have gone against the serving provisions under Section 10 of the Interpretation Act. Which deem this court to continue with the jurisdiction until and after there is a functional court at Kalungu. Your Honor, should you agree with the applicants, that whereas Statutory Instrument number 11 of 2024 proposed the creation of court at Kalungu, but it is not in existence at the time. You also agree with us that immediately before Statutory Instrument number 11 of 2024, this court presided and handled all matters arising from Kalungu area, Kalungu district. And you also agree with us, Your Honor, and you take a judicial notice that there is no designated chief magistrate at Kalungu. The court has never been opened. There is no registry. Then, Your Honor, it would only be legitimate